konsepti eno ey'okubeera awamu etegeerwa nnyo okuyita mu bintu ebireeta kati nga parliamentarians together kati olaba wano nga bwe tukyogerako naye mbasaasira obuswavu mwe bagendedde bombi ne kagitegeka ti ne Kenya Ruto bamubuuza ebintu bingi nnyo ku nsonga eyo nawane e Uganda ensonga ekyalanda ne mwa Museveni yagiwandiiseeko omukukku gwaki gw'ebbaluwa ng'awolereza court martial. Twabadde tuli awo simanyi mukyala Matembe bwe yategedde n'agamba hey abaka 107 be bagenze okuzannya emizannyo nze no bukyanga nyingira parliament sigendangako mu mizannyo egyo kubanga siri muzannyi wa mizannyo so sigendangayo so bannaffe beebala obuwanguzi bwe batuleetedde naye ndowooza tulina nga parliament okuddamu okutunuulira engeri gye tuparticipatingamu mu bintu ng'ebyo kubanga okujjako nga tetukyafaayo bituleetera a lot of image gundi abantu omanyi bwe muba nga institution mulina okulwanirira nnyo image yammwe bannayuganda buli kimu batulabanga abali mu aboonoonyi nti tuli mu kwejabaata na kweyagala ati expense ya taxpayer so bwe tunaddayo ewaffe kirungi tukyogereko tulabe going forward. Bannaffe aboogera ku transition tebali kiriya kali ke mbadde njogeramu nga asaaga kalimu amazima ak'okutambula nga kinnawolovu. This is a political chameleon nti bwe baali balonkinga Mwami Mpuuga namuwuliriza yagamba titujja tambula naye mu maaso eyo tujja fuuka ekibiina ky'ebyobufuzi. That was the one. Era n'agamba n'okugamba tujja simbawo bakandidate in every position. Kati we baavaawo ne batambula nga kinnawolovu. Ennaku 2 ezaddako ne mpulira nga Mwami Mpuuga aga nti ekyo ekyogamba nti ffe tuli kibiina kya byabufuzi bamawulire be bataatutegedde interpretation yeyaganye nayogerawo ebigambo ebirungi bingi n'agamba ffe tuli ki tuzze kukuŋŋaanya everybody. Waliwo era omukutu we namuwulidde ng'ayogera okusooka ku press conference naye ne ku radio ey'emu n'agamba nti tujja kuteesa ne NRM naye bwe bamubuuziza ku nuupu oba mu ngeri eri clear nti yabadde alifaalingako n'agamba abo tebalina principle balinga amiba bali n'ebintu ebirala bingi nnyo n'agamba nti n'engeri gye bankwatamu ate awo ne kiddayo nga mu nkaayana ezaki ez'obuntu ekigendero ekinene ekyawamu ne kibula. Yes, so kino ekigambo ky'okugamba nti nno DA bode ezzeewo kugatta balala twogere ku kintu kino nga NRM it came as an after thought. Era nze kiri akayimba ke mbadde nnyimba nti Lubega ntambulira nga kinnawolovu mbadde nkakakasa. So in this case bw'oba ogenda kuleeta kintu platform egatta abantu in fact n'okutuuka nti bannange tweyite tutya muteekwa okuba nga muli wamu n'okudrawinga ebigendererwa muteekwa okuba nga muli waki wamu. Tosituula no drawing ebigendererwa n'otuuma amannya n'olonda langi political colors what paraphrania yenna n'omumalawo objectives leadership biki noga nti ati mujje twegatte awo okwegatta oba okwandamayininze moso nga bw'obaako n'abalala b'oyomba nabo mu ngeri etaliimu kubuusabuusa nti bw'oyomba naki nabo. So era olw'okuba nti nno bayiiya bwe batambula mbasaba na kino bakitangaaze transition
erimu ebitundu ebiri clear bibiri tojogera bwogezi transition oyo gattako akagambo peaceful transition oba violent transition. Abo abayogera violent transition bamala kudduka wano ne babaako gye bali ne bagamba ffe tutandise olutalo ku gavumenti olw'okuleetawo ki enkyukakyuka. So katugambe nti boogera ku peaceful transition anti twagala tutuule wabeerewo okukyusa obuyinza mu mirembe. Okukyuka nno kuno ssebo tekuli kwakusa ekintu kye bayita transition kibeeramu ne interim government. Wabeerawo ne gavumenti eyaki ey'ekiseera nga gavumenti eyo ey'ekiseera eweereddwa oluwalo nti gavumenti eno ey'ekiseera era Museveni bwe yava mu nsiko gye yali asuubiza bannayuganda e transition government ng'efugirwa na ku statutory instrument nti gavumenti eno egenda kumalako emyaka 2 ewandiike ssemateeka omujja ekole kino bwe kiti ekole kino bwe kiti ekole bwe kiti n'oluvannyuma wabeerewo okuki okulonda olwo buli mbuzi edde kuki ku nkondo yaayo. Leero sigenda kubalifaalinga walala. Ng'ennaku z'omwezi 5 February 2014 waliwo omusajja munnayuganda bamuyita Seruwagi yawandiika ekitabo mu ngeri ya bbaluwa. Ekitabo ekyo bakiyita Our Greatest Fear is Transition of Power, an open letter to President Museveni. Kakati mu kitabo ekyo n'agamba nti okusobola okubeera ne peaceful transition Museveni alina okukkiriza ekitiibwa kubanga peaceful transition esobola kubaawo mu nkola emu yokka nti alina obuyinza akkiriza nti bannange wano wentambudde nammwe ebirungi byenkoze mbikoze naye ne byesikoze bye bino njagala wabeerewo ekiseera ekyokukyusa obuyinza okuva ku nze kubanga kiba kisuubirwa nti ono ebbanga lyabadde mu buyinza azimbye ebintu institutions zonna eza gavumenti ziri kuye biki Nyerere yakituukako kwolwo yayita abatanzania n'abagamba olwaleero speech yange egenda kubaamu ebigambo 2 ekisooka munsonyiwe ekyokubiri thank you. Thank you nti mwebale obudde buno emyaka 23 gye mumpadde okufuga Tanzania mwebale nnyo mwebalire eddala olwa byonna bye tukoze nze nammwe bye tutuuseeko munsonyiwe ebinnemye kaakati nzikiriza nti ngenda kuva muki buyinza kubanga baatuuka e Tanzania ng'akalulu kali wakati wa Nyerere peke yake ne Nyerere mwenyewe tegamba nga bw'oba tolonze Nyerere peke yake olonda Nyerere mwenyewe nti akalulu nga tekakyalina makulu it would be Nyerere ye mukama wange nakatandika okwogero yagala so n'agamba nti n'olwekyo yabati ono omusajja Seruwagi n'agamba nti Museveni mubatiza obwa fathers of the nation n'olwekyo twagala azaale eggwanga lino alizaale atutandike okuteesa ku kiseera ekyokuva ku bingi ebibye okudda ku stepu ey'okulondanga naye wakati awo twetagawo gavumenti ey'ekiseera gambye omuli okuwandiika ki constitution naki. Omusajja oyo kye yali agamba mu kitabo kyekyo nti consensus gye twabuildinga in 1995 nga tuwandiika ssemateeka yafulopinga twetaagayo consensus ki endala. Eyali omugenyi omukulu ku mukolo ogwo yali Kahindo Tafiire n'amugamba nti ssebo ogambye mbuno we should fear what we should fear is the transition of power n'agamba nze ngamba bweti Uganda's greatest fear is not transition of power but violation of the rule of law and the people's ignorance of their rights embedded in the constitution. What we need is for people of Uganda to cause a massive action that should be preceded by massive sensitization of the population on their rights to know that power belongs to them. N'agamba nti bannayuganda kye tulina okussaako eriiso kwe kugamba nti tuzzeeyo tutya ku nfuga ey'amateeka
era n'agamba nti ekikulu ennyo mu bino be bannansi otegeera nti obuyinza bwabwe mu bungi bwabwe nga basobola n'okusiimirira ne bagamba nti gwe sebo tuganye ku mukolo ogwo eyayogerera opposition yali Mao n'agamba bwawulira ku muntu ayogera ku transition ng'asoose n'okubatiza mwami Museveni ekitiibwa kya Fathers of the Nation alabira ddala omusaaze ayogera ebintu ebitasoboka kubaawo kubanga mwami Museveni tasobola teriyo muntu azaala mwana nga tasobola kumulera n'amujja ku mabeere n'amuwa obwetwaze nti Museveni ekigendererwa kye kyakufiira mu buki mu buyinza tasobola kuwa bannayuganda nti atuule wali abawe omukisa gw'okola transition. N'olwekyo mwami Zambali abakugu ku bya transition bagamba nti transition esobola kubeerawo mu ngeri ttaano. Esooka ng'omukulu abadde nakyemaliro ba Muteesa eyali mukaabya ng'akkiriza n'afuuka Muteesa kubanga Muteesa ow'olubereberye Abaganda baali bamutuuma mukaabya naye yatuuka ekiseera n'aga nti banne kati nze Muteesa mujje tukole ki tuteese mukaabya n'afuuka Muteesa yegundi esooka nga ono omusajja Sseruwagi kye yagamba nti sebo mwami Museveni beera Nyerere beera ofuuke Fathers of the Nation ozaale Uganda eryo kkubo limu. Ekkubo eryokubiri bannansi okusitukamu ne bagamba nti ekimala kikola ki kimala ne basituka mu bungi bwabwe ne bajjako gavumenti nga kye twalaba e Sudan nga kye tulabye mu North Africa nga kigenda mu mugundu. Ekkubo eryokusatu ye lya Zaake violent ne wabaawo aba ne bagamba nti tukkiridde enkola neya violent kati bagituuma Zaake enkola eya Zaake ekyo kyasooka kutwaza nze mwami Museveni lumu yagamba nti Nambooze buli wayogera njijukiza jjajjange Kamanyiiro. Jjajjange baali bamuyita Kamanyiiro naye Akamanyiiro ako kava e Mmengo nkakooye nange ne mugamba nange onzijukiza jjajjange Zaake era bw'oba oyagala Zaake awo we baatunonera ne batutwala ebundi bujjo agamba wagamba Zaake enkola endala ssebo enkola endala ye ya foreign intervention. Amawanga lumu Tanzania yakwata emundu nekuba Uganda wano nejjako gavumenti yani yamin waliyo amawanga kati ng'ebintu ebyo ebyali e Libya byalimu nnyo omukono gwaki gwensiza ebweru n'enkola endala esobola okuleetawo transition yeya Katonda kitaffe ajjudde obuyinza mu ggulu divine intervention najja n'akubawana omuntu omuggo ku mutwe. N'olwekyo kino ekiriwo in summary nti bw'oba oleeta politics transition eno eyogerwako just nkola ya politiking nti tuli wano twagala kutandikawo kintu kyaffe ne muddeyo wabbali ne mugamba naye tuvugire ku ki tukivugire ku ojja kutandikira okuva ewa Honorable Kabanda yesaawa ekyo ekiseera ekituufu katutandika okulowooza ku kukyusa obuyinza mu mirembe kuba twagala okulaba enfuga egobera demokrasia. Neyanziza nnyo neyanzeege okusooka mbadde simanyi nti mu lukuŋŋaano lwa DA waliyo atagaye nti yali agaye nti wambuuzanga nti mbawulira mwogera kyabadde nti sebo kyetwatuuseeko kyekyo nolindaga kulikayo olaga tumuwuliza agaye nti mutuufu agambye nti kulikayo era nange njizeemu oli munnamawulire nvuddeyo onaabuuza nti yagambye kikulikayo naye nebwebadde mbagenze kusaka naye abadde nti watubuuza nga mupanga ki bati bwayogedde ayogedde bwogezi mu lulimi Oluganda ffenna tukulisizaayo kubanga twabiwulira era kulikirayo ddala mu byaliwo okuteesa. Nze ndowooza tewali kkubo
kasita libeera nga litunuulidde ekigambo kye bayita okuteesa. Lwakuba waliwo yayogedde ekigambo wano bayibadde Honorable Ssebungu oba Honorable Nambooze sikyajjukira. Yaga nti ekizibu kye tulina mu Uganda aleka yadde Honorable Ssebungu ono nti abantu tebaagala kukulemberwa. Bo bennyini be baagala okukulembera. Nze nja kukuwa ekyokulabirako wano ojja kitegeera bulungi naye nzijukira wano bano abakulu nga bakoze TDA the Democratic Alliance. Where twalimu aba go forward. Mwalimu aba go forward. Ne Honorable Ssebungu yalimu. Mu TDA. Mwanjukira nga tesiteso olukungaano lw'amaanyi ewuwe lutava mbuvu ekituufu. Yaliyo nga muntu, yaliyo nga DP. Nali nkuma principal. Nze nali mu security nga nkuma principal. Wali mu security? Gwakuuma nga wagonde? Nali nkuma mama. I was deputizing protocol. In fact, that was the nearest of uniting yetwali tutuuseeko. Ekyo kye mbadde njagala. Nti awo opposition we yali almost gwe mukisa gwe yafiirwa gwe yali yefunye okutuuka mu kwegatta naye eyagwabuluza yali Dr. Kizza Besigye. Omukisa ogwo ku buffet ye yakwata enkoko yonna n'agamba ebisigale n'omuli leko n'ateese ngendera ku kya Honorable Ssebungu kyeyayogedde nti ekiremesa ebintu byonna kwagala kukulembera abantu abamu ne batayagala oba oli awo kubakulembera era balaba nga si be bakikukulembedde waakiri kikole ki kife. Dr. Kizza Besigye bagamba ya mobilizing abantu nga bali mu lukiiko olugenda okusalawo candidate atya bali tebanaba na kusalawo oba anaabeera Amama Mbabazi oba anaabeera Kizza Besigye ne bajja ne bamusikambula. Can I give you information? Bakkanyiza Bungereza olukiiko lwa Cameroon. You remember Ocampo, Cameroon, former Secretary General, United Nations, the late. Kofi Annan. Bakanya eri nti Amama yabeera president. Very good. Bakikanya London. I don't know. Bagende Bugolobi Dr. Besigye abe FDC ne bamunona mu lukiiko. Eventually ne wabaawo okusaalirwa nti bannange ekintu kino kikome wano. Kwe kuddamu ekyabatwala e London. I don't think ndowooza simanya iza kumpa information mutu eyo kyenkugambye kikyali bwe kityo gundi gy'obadde olese yebadde entuufu nga bwogedde ensonga yange Besigye yali tayagalira ddala tugende mu kalulu yali tayagala tugende mu kalulu ng'ayagala civil disobedience. Bagamba civil disobedience tugende mu disobedience wana akalulu Mbabazi n'amubuuza nti gwe Besigye nange bano bonna ba Professor Sempebwa tebaali mu nsiko mbulira lwaki olutalo lwa Museveni nga babbya akalu ka kinaana kataali kaffe twasookera mu Buganda ne tagenda mu Ankole nga tetuli Banyankole. And indeed Besigye failed to answer that question. Kakati Mbabazi na Professor Sempebwa n'amugamba kati mwabaaliyo tubuulire kubanga nkimanyi okukola ki. Mbabazi n'amugamba ekyatutwala mu nsiko mu Luweero kubanga Abaganda be bali babbya akalulu nga buli gwogamba akwate emundu agikola ki tusooke tugende tubeere organized ffenna tubeere wamu tugende mu kalulu kano bwe tugenda nga tulwamu ne bakabba abantu bonna bajja kuba charged balanye akalulu bakole ki bakataasi. Kakati wakati awo of course facts ziri nti era nga byonna biriwo kati wali abali maze okulya ssente bwa Museveni mu FDC ne sijja bamentioninga kubanga olw'obulungi bwa kakati ne bajja ne batabuka basseyo flags biki bamala bagamba ki tugende ne bakuba t-shirts ne baziteeka Kaluma binaka we not cross ya Mbabazi Mugisha muntu n'akabira amaziga muki mu meeting n'abuuza Besigye bino bitwalwanira mukama wange bitwali byonna bitwali tulwane banga is this what we fought for in the bush
ono bwe twalina okukoma TDA bwe bwe yakola ki yayiika nga oyagala toyagala olunaku lwa nomination nalina ono lw'omushana lwakuba yafuuka kati netutambula netugenda nakivubo ensi yo nange ekoze eki netugenda Masaka olunaku lulamba sebo information kyagikkiriza olunaku lulamba twatambula olunaku lulamba tekibangawo naye nga toyinza besi nelwaba lwomunominatinga ng'asinga Mbabazi amaanyi neno information ekikkirize nekiyiika TDA yalimu okwemanya kungi. For example, Mau yagamba nti Lukwago Nambooze tiimu eyo anti muwa information azikiriza Nambooze Lukwago eyo tiimu eyo kemugikiriza wano nze nga nfulumya DP endowooza olaba byemwali muteredde bye naawe bifiira n'agamba abo nze mbakiikirira wano kemubakkiriza wano bayingire nze nga nkwata mu DP nga nkola nga nfulumya nga mulimu ne babetekanya bagamba bw'ataba Mbabazi nange wano nga nkola nga nvaawo. So it was not an individual but mwalimu mistrust naye nga ekikulu no kyanyonyodde nti kikulu nti awo opposition we yagerezaako okubeera kubanga TDA yo yalimu NGOs, yalimu ba religious leaders, yagezaako as much as possible bakola a lot of homework. Fenno kankubulire mukulu fe batugamba nti tetujja ne tugamba there is no problem bwe tuba tetuze mwe mugende mu maaso kasita munaatuuka kukiruubiriro kintu kyokweta kati etegeeza ababayiwa olala Busungu babiri bwe bati ababayiwa babiri Dr. Chiza ne mukulu Dr. Chiza obutakkiriza kyegamba nti mwalimu mistrust y'amaanyi nti olaba bano ba Betikamya ba Mama Mbabazi nti oluvannyuma bye baakola even Besigye was vindicated. Obudde kamugizo